Abavuganya ku bifo ebyenjawulo mu kibiina ky'abasumba b'abalokole mu ggwanga ekya National Fellowship of Born Again Pentecostal Churches of Uganda bakyagenda maaso n'okupolota abalonzi okubawa obululu mu kulonda okugenda okubawo ng'ennaku z'omwezi 16 omwezi ogujja. Leero avuganya ku kifo kya Overseer omulabirizi Joseph Nsubuga asibye mu kibuga Kampala ng'akubye olukungaana kwa Kamwese Ekyebando mwasinze okupeereza abasumba okumulonda. I'm the most excellent candidate from all. Nika kati nze ndawa kimu plan A nganza Overseer wamwe in this country. Omulabirizi Nsubuga alambuludde ku byagenda okukolera abalonzi omuli okufuuka mugatta bantu, okuzimba ennyumba ebagattira awamu n'okussa olukiiko olw'abannamateeka olunaakolanga ku nsonga z'amateeka mu kkanisa. Religion oteekayo omusajja omulokola awoza emisango olaba alibize ng'otuuka province province tematiza ng'oteeka ku disitulikiti obuvunaanyizibwa okutuyigiza abasajja abasobola ekkanisa. Ono agamba nti ebbanga ly'amaze mu bulokole n'obukulembeze alabye ebirumira bingi mu kkanisa nga yessaawa bigonjoolebwe nga ne wakukikola singa banaamwesiga ne bamulonda. Flowing from nga zijja banempira ngenda kwagaliza ekkanisa ya Mukama waffe mu Uganda. Abasumba okuva mu bitundu by'eggwanga Uganda ebyenjawulo abakulembeddwa omulabirizi wa Kampala Patrick Musoke balambuludde ku bisaanyizo by'omukulembeze gwe baagala n'okusinga baagala oyo anaakulaakulanya ekkanisa. Era nga mu biseera bino obwetaavu bwe bulabikira obw'omuntu omutuufu anaakulembera ekkanisa ey'ekipentekooti okuzigatta awamu zonna mu ggwanga. Kubanga wabula ekkanisa n'okwogera ebigambo eby'ekikulu. Ekintu ekyokubiri Bishop waffe yakolagana nnyo n'abantu ate musajja mutetenkanya. Omulabirizi Joshua Lwerenga yagenda okuwumula ku bwa Overseer bagamba nti alina bingi byakoze bye balina okutwala mu maaso nga n'olwekyo beetaaga omuntu gwe banaakolagana naye obulungi. Esigala ng'egenda mu maaso nga teyuzaayuziddwa tetaagaataganyiziddwa ate tekyusiddwa kubanga tulabyemu abalina interests nga baali mu fellowship ne bawulira nga tekyabanyumira ne bakola ebibiina ebirala ne bigenda mu maaso. Baganda baffe era tubenyumirizaamu era bakola omulimu gwa Yesu Kristo tubeeramu nabo naye tebaliyingidde mu kalulu kaffe kano kubanga kano kaffe nga National Fellowship of Born Again Pentecostal. So twagala omuntu afaanana bwe bitagenda kubaako tafaali nate kyagenda kwongerako mu fellowship eno. 10 ku 10 kubanga y'omu ku basajja abatono aboogera kitono naye nga ne bakola omulimu omulungi. Abadde mobilizer ate akoze omulimu omulungi mu ggwanga lyonna. Bishop Nsubuga atufokere national atufokere Overseer. Kiza Peter yakusakidde eggulye lino ku lwa KSTV agaleero.